Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news oba amawulire agakagwawo kakana akatambika His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akaleetedde ensi yonna okubanga ewunikirira oba akewunikiriza ensi yonna. Lale Mado munnamawulire wa CNN avuddeyo n'ayimusa eddoboozi ly'okulaba nga alwanirira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ebyajja n'Omuhoozi okubeera nga ajjako Bobi Wine obusajja bwe mwana wattu nabyo byeyongedde okubeera nga ate biranda. Obutambi bwenkuleetedde ogenda laba Mado ng'ate mwattu abaako ne byatugamba. Waliwo mukutu gwa First Post Africa. Bobi Wine ayogedde era ebiva gye yeekwese. Mwana wa tata, mwana wa mama, nawe woli oyinza okubeera ng'okakkana kubanga bino si birungi yadde akamu n'akeddagala. Nnyinza okugamba nti we twogerera kaakano mwanattu embeera tewoomesa nakabululu. Nze Deni aliwo okuweereza era okubanga enteekateeka eno yonna ekutuukako butereevu nnyo nnyini ddala. Kale njagala okuba nga mbukuwa obutambi buno ate tusobole obbulaba. Maama Mary Matemba yambalidde General Museveni, akatambika General Museveni akamulabisizza ng'ali ku mukutu. Ote munnange ogw'ensi yonna biki byayogedde. BBC evuddeyo n'egamba tetuyinza suulirira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Nze Deni kyenkusaba kiri kimu, twegatteko mu butongole ku mukutu guno ng'osubscribinga. Bw'oba omaliriza ate ky'oba okoze kiba kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wenjagala okusabira gwatannatwegattako ku mukutu ogwa Deni exclusive mwana tugwe aludde kubanga ensonga nayo twazireese dda era mpitirivu bwetaagisa okubeera nga wotega amatu ate ffe tusobole okuba nga munywanyi tuzikuwa. Kale wano nno njagala nsooke nkuwa akatambi kano kababi naye kannyumidde. Nnyinza okugamba nti oba kansesezza. Lwaki nkozesezza statement efaananakoko bwetyo? Nina ensonga lwaki bweŋŋambye anti we wano wennyini. Njagala nkusabe okawulirizeeko wano. Sooka owulirize. Nsonyiwe tetubawadde kaakunywa na kaakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwetutyo bwe tubadde. Abaami bano aba Inter-Religious Council olunaku olw'eggulo baakyalirako Babi mu maka ge Magere. Eyo gye badde bakumukuumidde nga tafuluma. N'agamba aba Inter-Religious Council nti bannange olaba musiiba nga n'ebyokulya weebiri naye muze ekituufu kiri nti tetulina oba tetufunye ke tubawa temufunye ke mulya mu nju eno. Anyway, yo si gye njagala okugenda. Kaakati njagala nkuwe akatambi kano. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Okawulirize. Tuli wano. I know that Muhoozi has all the power. He is the son of General Museveni, who is the president for 40 years. He is the commander of the military
He's a chief of defense forces and commands all armed forces, but I'm not scared of him because I'm not a criminal and everything I say is within the law. Njalo soko betondera. Simpisa zange okubeera nga nkola nga bwe nfuna ku kyokunywa. But olunaku olwaleero I'm not that much fine. Neetaaga okuba nga nnywamuko eddoboozi lyange okuba nga lisobola ate okubaweereza okutuusa we tunaamalira. Bobi Wine ng'ayogera ku ne munnamawulire ng'ali live ku mukutu gwa First Post ategeezezza bw'ati nti General Muhoozi okuvayo n'agamba nti waakusalako bolozi ze ebyo byonna abyogera kale era alina obuyinza kubanga mutabani wa General Museveni era yamuwa obuyinza obuba ng'akulira amagye gonna naye nga yagamba tatidde waakusigala ku mulamwa wabula nga ne gyali gye yeekukumye ku mukadde kano mwana tubitiisiza ddala era si byangu. Oyinza okwebuuza ebibuuzo bingi lwaki Kyagulanyi mu ssaawa ng'eno yeekwese abangi abajeregerezi batandise dda okugamba eyagamba okubanja akalulu kati ate yeekwese ne bwe tubajjukizaamu munnange mu gy'ekinaana Museveni we yali agenda mu nsiko teyatandikira kulumba wano Kampala newankubadde we yali wabula yakkirira Luweero Kyankwanzi n'atandika okulwanagana ng'alwanira wa mu nsiko gye yava ate okufufuggaza eggye lya Obote okumumaamulako bukulembeze. Si kyentegeeza nti ne Kyagulanyi kyakola naye ate mpaawo n'omu kufa amanyi ki kyafumba. Kaakati njagala owulirize Lale Mado munnamawulire wa CNN. Wuliriza. President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party. And Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party. And he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobi Wine's balls. He calls him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition. And then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. Lale Mado akutte tweets za General Muhoozi zonna era mu tweet gye yagambiddemu nti yakatta bannanuupu 22 wabula asaba nnyo okulaba ng'owabirimu gwatta ye Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ekyakutte ku mitima gy'Abannayuganda bangi ne bavayo ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga beebuuza kino kijja kitya okuba bwe kiti era lwaki era ki na ki ekiddako. Baganda bange bino bingi bizze bibaawo era nga biwulirwa nga bannansi babyebuuza nga mpaawo n'omu ayinza kulowooza na kumanya why ejjoogo lino bwe liyinza kubeera nga likoma. Omuntu okutuuka okugamba annaakattayo 22 nsobola n'okwongera naye nga gwe 23 gwe njagala okuzzaako. Omuntu y'omu n'avaayo n'akola tweets endala ng'agamba atya nti ekintu kye njosooka okugyamu mu kabobi ako ahizbolozi kumugjamu busajja obutulege abuteeke wali. Lale Mado bwe yabuuzizza omwami ono lwaki otta Bannayuganda n'ajja post eyo ne bagidiliitingayo. Era olutalo olubadde lw'amaanyi nnyo wakati wa Lale Mado munnamawulire wa CNN ne account egambibwa okuba eya General Muhoozi oba General Muhoozi. Kankwongere ewa Bobi Wine tuwulirize z'ensonga kwe tuli kaakano. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bibuuzo ebimubuuziddwa nti guno mulundi gwakubiri nga weesimbawo. Ate era ogamba nti wawangula akalulu kano kubanga bw'otunuulira DR forms oba declaration forms nti Museveni mwamukubira wala. Naye Electoral Commission balangirira ebyabwe bye baagala. Kikyozzaako era ebiseera bye eby'omaaso eby'obufuzi biri mu mbeera ki. N'ategeeza nti tetulina tunuulira biseera byange bya bukulembeze
nga nze wabula tulina eby'omu maaso wabula tulina otunuulira ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga Uganda lyonna awamu. Era ne beebuuza ebibuuzo kati Bobi Wine bino byonna yadde obikoze wabula kati ki ekiddako. Era n'agamba ye tannabafuluma ggwanga lino wabula ekyokukola kye kino. Wow. Kankuwe video wano endala uliriza. You're currently in hiding. Could you provide some more information? Are you still in Uganda, and when may you resurface? Yes, I'm in the country. I'm in Uganda. Right now, I'm at large. I don't know how I'm going to be in the coming hours, but I'll try as much as I can to still be free, to still be in charge of myself, and to keep our way out of. Bobi Wine yabuuziddwa oba akyali mu ggwanga lino n'agamba ya mwali era yeekwese. Wabula tamanyi ki kigenda kuddako mu ssaawa eziddako mu maaso awo. N'agamba tamanyi kiki kigenda tuuka ku bulamu bwe. Kaba kaseera ka kusomoozebwa, tekaba kaseera kangu mu budde nga buno. Mu bigambo bya Bobi Wine agamba tamanyi kiki mutabani wa General Museveni Muhoozi Kainerugaba kyagenda banga amutuusaako. Mu bufunze embeera gy'alimu ya bunkenke, ya bweraliikirivu, era waali essaawa olwaleero mpawo ayinza kunnyonnyola kiki ekituufu Bobi Wine kyayitamu. Kati gwe nandaba era ng'otugoberera ku Beyond the Newsroom. Bino ebigambo bijja from the horse's mouth mu ddoboozi lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako n'ab'omukutu gwa First Post Africa. Saagala nnyo bbeera ateebere wabula nfuba nnyo okulaba nga at least bwe kuba kubaleetera mbagirayo ekintu n'enkikuwa nga bwe kiba kiri, then ate naawe n'osobola okuba ng'okitegeera bulungi. Mukadde kano Bobi Wine embeera gy'alimu ne gy'ayitamu, you can just imagine, but no one can tell how he is, how he feeds, and how he survives right now. It's only God who can help him out of this situation. And the trending story on every Ugandan mouth is what's next for him. Ugandans want to hear his next move. What is Bobi Wine gonna do after losing elections or after declaring General Museveni as a winner? Then what next for him and National Unity Party? Is it the reason as to why he's in hiding? Or there is something behind his hidings? The fact is, he's not safe as he speaks that he isn't safe. Kale, njala kuwa wano kugundi ya wano katono nnyo kunkuwe video eno ya mama Maria oba Miria Matembe wuliriza. Anyway, kanjikuwe. When I see President Museveni, the other day I listened to him. See this Chaguranyi and his people who are funded by foreigners. They are evil. They don't know Uganda. I want to ask, who funds Museveni's government? People. I thought I would be very quiet and humble today. But my heart, my passion for this nation and its people, in the midst of being made fools, is what kills my heart. How? And then I saw her. You know, if this opposition, they are disuniting Uganda, I want to ask her, what does multi-party political system mean? It means there is this alternative and there is this alternative. And both people are Ugandans. Yes. And they love their country and they want to lead it.
Now, why do they demonize? Why do they dehumanize? Why do they think that other Ugandans outside that NRM party are not Ugandans? Who funds? The foreigners fund. I had always asked President Museveni, I said, so when you left, when UPC 1980, when it reached the election, and Museveni ran to the bush, it was not him loving Uganda. It was the foreigners who were using him. So was it the foreigners who were using him? According to them, me, Miria, as a Ugandan, I cannot see what is good for Uganda. If I see what is good and it doesn't agree with NRM is saying, then it means I'm being funded by foreigners. I want to clearly say, and without offending. Mama Media Matembe yanukudde gino Museveni jjukira yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo akabinja k'abakyerupe oba be tuyinza oyita ba foreigners mu lulimi olunyanyimbe abagenda maaso n'okuba nga bafujjirira Kyagulanyi Ssentamu Omusimbi n'abopposition abalala okulaba nga batenkuula eddembe oba nga batabangula emirembe mu ggwanga lino. Mama Media Matembe kyagamba nti Museveni wali agenda mu nsiko mu 1998 akalulu kali kamaze okubeera nga kabbibwa UPC yali lwaki yavaayo UPC yali yakulembera lwaki yavaayo ye n'asalawo n'ayingira ensiko tugambe nti yali tayagala nsi ye era waliwo bakyerupe abaali bamukozesa okulaba nga atabangula emirembe gya Uganda kuba yamala emyaka 5 miramba mu nsiko abaali bafa baali bannayuganda era abaalwana baali bannayuganda. Tetugambe gye emyaka gye yagimala ali mu kukozesebwa abazungu era nga ne kati akyatuukiriza interests zaabwe. What a question from Mama Miriam Matembe. Bw'abanga naye yagenda mu nsiko mu kinaana n'alwanirira eddembe olw'okuba akalulu kaali kabbiddwa waliwo ne munnayuganda ayinza okulaba n'agamba nti awo waliwo era akalulu akabbiddwa katugende mu nsiko oba katwogere bwogezi bikolebwe bikyukeko tusobole okufuna eggwanga eryeyagaza buli munnansi lyawuliriramu emirembe. Baana ba taata baganda bange bino ebintu by'owulira ku kadde nga kano obyetaaga okuba nga obiwulira akadde konna. Yenze Deni oli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom gwe gukuweereza. Miriam Matembe ebibuuzo bye byabadde abuuza bibadde kulayini nga bitegeke bulungi ne submissions ze nga yanukula Gen. Museveni. Si buli avaayo okwogera ku bitambula obulungi akulwana wabula aba ayagala ebintu ebimu oba oliyawe bitatambula bulungi bibe nga bikyukamu ate tufune eggwanga eryawamu eryeyagaza buli munnansi okuba nga abeerawo. Njagala owulirize interview eno ya Gen. Museveni wuliriza bulungi. Bobi Wine is confused and he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? The foreign manipulation. Who are these foreigners? Tell me the country. I don't know who these foreigners are. There are so many. There are so many. Because you see, the foreigners, especially the Europeans. So do you feel proud of somebody like him? But Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. Naye omusajja atoba ne interview yagamba mbu Kyagulanyi bino byonna aliko abamuwaga abali emabega era abamuwaga be bagwira. Omukyala n'amubuuza bagwira ki abo b'oyogerako ab'ebweru baliwo abo bennyini exactly abo bannyonnyola ensi oba eggwanga libamanye nti bazungu ki abo abali emabega Kyagulanyi nti waliwo gurupu eziri emabega we ez'abazungu abamuteekamu amaanyi na buli kimu basobole okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe mu Uganda. Namubuuza Mwami Museveni be baliwo awo
The man couldn't tell who are they. Kyokka ate owulirayo abagamba oyo Kyagulanyi mumwesonyiwe, Kyagulanyi is a project, n'obuuza kati ate bwe banga Kyagulanyi is a project, why is these people are fighting their own project? Tukyebuuzaako baana ba taata. Nsabe musirwe nnyaabye ebuuza ebibuuzo bwe bityo. Oba nammwe obwolumu mu byebuuzaako. Kale kansooka enkwano ku Jerobugisha Muntu ng'ayogera ku byabadde mu kalulu. Museveni alangiriddwa okuba ye mukulembeze omupya w'emyaka 5. Kitegeeza ki? Nti abantu 47,000,000 bakyali mu ggwanga. Baagala emirimu, baagala emmere, baagala obujjanjabi, baagala okusoma, baagala okutambula. Kinaakyuka nze ng'omuntu mpozi ng'abo abali mu gavumenti ate abagenda kuddamu nga bafuuse nga Sawulo yafuuka Pawulo. Agamba nti ebyokwefumiitirizaako bingi omuli n'ekyabannayuganda obukadde 10 okumanya lwaki tebaalonze era singa abadde n'obusobozi yandivudde nju ku nju okuzuula ekituufu. Tetulina ssente, singa tulina ssente twanditaddeko okubuuliriza research okutegeera endowooza y'abantu abo 10,000,000 kiki ekyabagaana okugenda. Bagwamu essuubi, tebalina budde, kiki tujja gezaako okukwatagana n'abo oba universities oba NGOs abasobola okufuna okubuuliriza okutegeera ekyo kubanga kijja kutusobozesa ffe abazimba ebintu long term. Agamba nti bakusigala nga balwanirira eggwanga okuba n'abantu abalimu ensa newankubadde mulimu ensigo ezaawumba. Teragamba abantu we run marathons, we don't run sprints. Oteeka okutegeera bw'oba oyagala kuzimba omusingi ogunaafugirwako abantu 1,000,000 gye tugenda endowooza y'abantu. Kiki ekireetera abantu okulowooza bwe bati? Lwaki abantu babeera influence na singi 10,000, singi 2,000? Kiki kikyusibwa kitya? Ebyo byonna tuteekwa okubisoma. Ekyokwegatta ku mukago gwa iPod agamba nti balina kusooka kutuuza lukiiko lwa kibiina olw'oku ntikko basalewo ekyenkomeredde. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinnoomu. Tuteekwa okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteekwa okukola analysis kye tukola ffe tetubugumirira tetutomera buli kintu kyonna tukistadinga bulungi okusalawo. Z'ensimbi ze bakuŋŋaanya okuva mu bannansi ezaabasobozesezza okutalaaga ebitundu by'eggwanga nga banoonya akalulu baakufulumya ensaasaanya yaazo. Mu weeks entono zijja okukola internal processes z'okuaccountingira ssente ze twafuna kubanga twalaunchinga fundraising eyali online era njagala kwebaza abannayuganda abakola ki abatuteekamu ssente. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe batagenda kuddukira mu mbuga z'amateeka kuwakanya byavudde mu kalulu kuba tebalina bujulizi bumala. Akalulu kano kali manufactured sike kasoose ekyo tukimanyi. Kye tutamanyi okubeera n'obukakafu kubanga tetwabadde na busobozi obubeera ne agency mu bifo 5,000. So Mugisha Muntu bw'atyo mu ebyo byonna bitegeeza akkiriziganyizza n'ebyavudde mu kulonda. Abani agaana mbu the guy is not part of them. Kale yazadde ne beyond the newsroom bwe bukoto kwoli nzikiriza mbatere wano tusinkane nga Gurude naye yakkiriza abaliga mwena gye muwangalira era gye musizira okubanga batulaba abalamusizaako n'oteeka bannanga abakima abagave n'abawulogoma mwebale kubanga ate buddaage gye buli omanya kati awo ekika ekimu kinzaala ekirala bagira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.